njagala otegeere obusobozi bw'omwami wo nga tonnamutunuza mu kintu because ojja muteeka ku busobozi obunene omukolo gugwe tukusange ng'ate waalooni atutte bizinensi yo. Bangi tubirabyeko omukolo ne guggwa masimu ne gavaako. Yes. Do at the right time because when men are ready, Mr. Ziwa, they are ready. You cannot undo a ready man. You can't. Omusajja ng'ali ready, he's ready. Era ffe abeebuzaabuza abakyala ne weekozaakoza nga kagimu akubuzaabuza pita akuyita ne weebuzaabuza but a ready man is a ready man. Oluusi n'omaliriza n'omusajja abadde omutuufu. Anti ng'akusimattuse because wali mudduka. Ate ekisinga obukulu omusajja bw'ajja mu kaseera ako nga ye awulira yeetaaga mukolo obanga kyekigendererwa ki. Kuba zinalinako omwami mukwano gwange yaŋŋamba yagendako omukyala nga wuli yagala kusetoolinga. N'amugamba naye lwaki tetugendako ewaka. Naye bwe yagamba omukyala enfunda zaalinga 3 ku 4 nga bwe bamugamba amubuzaabuza yagamba we namutegeerera nti yalina abasajja bangi yali alaba. Kuba ne mubuuza lwaki nagamba singa nze nali mu bulamu bwe mu kaseera ako nzeka lwaki twagenda ewaka ku kifula ofiisyo. Naye yali ayinayo lowooza kagimu ebbali wali waliwo Petero. Mr. Zwa internet eno has painted marriage as something not good. Batulaga abavuddeyo bokka. Naye bannange Mr. Zwa aliwo obufumbo obulungi. Abantu balina obufumbo obulungi. And marriage is beautiful. Nze sina script kwe ngenda kutambulira naye nesize Katonda ku kyekijja maaso. Naye bwe nabeera nga gundi avuddeyo ngende gundi bamukubye ye nga tavuga motoka kyokka yafumbirwa ebyo birinde ebijja ate era olugendo luba luloweka. When you look at Mr. Zwa's marriage, how many times you look at Mr. Zwa's marriage? Bwaba Mr. Zwa agulira owe Range Rover gwe nga bakyakugulira ssente kati yagala kunobayo ogende wa Mr. Zwa. Gwe tunuulira ebibyo. And most girls on the internet, they are inspired by things. Olinagamba sisobola nvuddeyo. Nvuddeyo nze sigenda genda. Gundi olaba naye avayo. It has ended in tears. You don't know why it ended in tears, but there's plenty of married people abali happy. Kyamazima bweyogera bwotyo ne ku internet kwe tuli era tulinawo couples is very inspiring. Nga abavubuka bangi bazirabirako nagamba though yes fonna tuzo balabanga abalina ssente ntuga maybe money zirete embeera naye they are even those nga tebalina kye balina nga mutuba olaba ku mukwano gwabwe ola guli promising. Just of recent oloka video akatambudde omukyala yabadde ku mukolo gwa kukyala bataddewo ka booth we kati very small omukyala gava Martha it's Martha kabaddeko Martha azikukyala. The woman was so happy. Omusajja yabadde musanyufu ne bapostinga video naye nga balaga basanyufu era bafunye n'omukisa no bambi bafunye ba service providers ab'enjawulo bagenda bawa okwanjula ku free services. Tina katuveewo awo katugende ku nsonga endala. Emikolo tugiraba naye abasinga obungi tebamanya mufumbiro kibaayo. Olina challenge yonna gye wasanga oba ekintu kyonna did you get any challenge? Bwe mbanga nga nnimba Katonda abeeko kyankola. I did not get the challenges at all. Mu mukolo gwonna I did not. Buli kimu kyatambulanga bwe wakibala. I did not. I did not. Wakikola otya gwe wenjawulo oba sinze wange obanga tuyinza okuba tulina planned kid ngeka kasente tewali planned kid tewali tuyinza okuba tuli waneeno naye nga tuli ku planned kid nga eka mama yakugamba Tina sit and relax nze buli kimu kankikwasaganya no kyali kitya ngera ngena kuzaayo ka video kali kenakola I knew what I wanted era singa nali mpulira nti sisobola mukuluziwa sandi kwekaddeko I knew what I wanted. N'ogenda mu ekigwa mu size yo nensituka I talked to my people era nali mulambulukufu eri my service providers nembategeeza obusobozi bwange. They have their prices. I did not change their prices. We sat nice in their prices. Naye I was honest with them. Satambula kutagala. I knew I wanted Zibwa. Ne wandimenyese okugulu wali ojja kukola. Nali njagala Carimix and Panda. Ne wandibadde kyotera Carimix yonna gy'oli wandigukoze. Nali njagala Lash Glow. Ne we yandibadde ng'alina omukolo ku olwo
nalisasudde ate dda bwekimanyi nti Kalima kolo lunaku yalinako omukolo mulala naye nagujjayo omwana yaŋŋamba kubanga nali serious nga gwe njagala yenna eyali ku lisiti eyo yagamba wakati ngende wala kuba kale ebiseera ebisinga just gye walina yes like you deposited very early yes kuba ebiseera ebisinga ba service providers tusanga ekizibu kimu nti sino ojja kujja ngo njagala nga n'oli anjagala n'oli anjagala nga mwena mwakuba amasimu naye obuzibu ne bubeera mu kulwawo kusasula bwe kyamazima booking ziba ssente si bigambo booking ziba ssente si bigambo si kunze nga ziwa si ku Kalimu si kwani wabula buli service provider booking ziba ssente si bigambo so kati gwe bw'okubira omuntu essimu n'agamba ate eweri noddeeka n'ogamba tuli mu Gwakusatu omukolo gwa munaana nja mulumba mu Gwokutaano my dear tojja kusanga date engeri gyekiri nti omukulu yali aŋŋambye mu gwa munaana nga already mu bwongo bwange I had outsourced what I wanted for my service providers era bwe najjanga okwogera nabo oli nakubira essimu nagamba munaye Tina oteekeyo akasente date eveewo naffe twalwananga